ensonga za Olalo Otuno okubeera nti Museveni yamusembye okubeera nti agenda okuvuganya ku kya Secretary General owa UN nga y'omu ku ba candidates kirina engeri gikiraliikirizaamu ku bannayuganda abamu abittanira enkyukakyuka nga bagamba nti Museveni singa ekintu kyekyo kiyitamu kiyinza okubeera nga kyekigenda ate okwongera okumuwa amaanyi ne mutabani we ne famire ye okubeera nti batufuga ebbanga lyonna. Kakati kituufu General Museveni agezezzaako nnyo kwegamba okukwata ku bisubi, agezezzaako nnyo okukwata ku bisubi okuddamu okufuna relevance, kubanga Museveni ayagala nnyo okubeera relevant, okubeera ow'omugaso, kwegamba nti ensi yonna yonna globally global powers zimu recognizinga todolaba akoona eno mu US n'akoona mu Russia na bwatyo. Kakati ekyo azakikola ng'akozesa amagye era nga gabadde instrumento nnyo, katugeze Somalia n'ewalala, Sudan yonna gabaddeyo naddala wano mu Africa, kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti US n'ensi endala ez'abazungu zirina ebigendererwa bingi nnyo wano mu Africa. Kakati ate amagye gaba geetaagisaawo nnyo awo. Kati Museveni abadde awo nga alina enkizo era nga tebasobola kumugambako olw'ensonga nti ffe nga ffe bannayuganda ebyaffe ne bwe tuba tufudde bali bo tebibakwatako nnyo. Ekyo kyeyagala mumanye. Museveni ne bw'aba atutta nga balaba bati naye nga bo balina ebigendererwa byabwe bye bakyalaba, bayinza obutatufaako okufa kwaffe n'amaziga gaffe ne babwogerako bwogezi nga bw'obiwulira. Naye obuganzi obwo mu kugenda nga bukendeera era n'okuba nti nno bakizudde nti ye kennyini nnyini ate agenda afuuka ekintu ekirala, okugeza ripooti gye bawa mu Sudan eyamuhoozi okwokya abanywere, ekintu ekyo temukitwala nti kiri right. Ate nga si kyasoose okukola, wakula kuno bakisingolingayo ne bagamba wakola bwoti ne bwoti, bo bujulizi nga bwe buli. Bwe tutunuulira enkola kaŋŋambe katutubeesinga ku US gyebadde gyekolamu ebintu, still oyinza obutagamba nti Otuno bw'afuuka Secretary General wa UN olwo nti Museveni agenda kuba akola bukozi bw'ati nga bakola bye baagala. Olw'ensonga mujjukira lumu Obama yagamba nti ye yali amanyi bw'ofuuka president wa US gwe weesalirawo, naye yakizuula nti waliwo abantu abalala abasalawo, waliwo parties endala ezisalawo era by'ogenda okukola n'okwogera bayinza okuba bakuwa na biwi by'ogenda okukola ki okwogera. Kakati bwe kibanga ekyo kiri bwe kityo, Museveni kubanga kale oba oli awo asobola okuba nti alina abamukubira ebikopo, kati nga mu European Union ba black kati yasindise already tiimu enkulemberwamu Ruhakana Rugunda, yakulembeddwa Ruhakana Rugunda okubeera nga bagenda okubeera nga bakampeiningira omusajja waabwe eri olala Otuno okusobola okufuuka Secretary General. Naye ate teweerabira nti Otuno ono yagezaako kubanga Otuno yali akozeeko mu UN under secretary, si wapya gyali, naye Otuno yagezaako okubeera nga ate ajja wano Museveni amukolera step y'emu nga gy'akoze, kati Museveni n'agaana. Museveni yagaana. Kakati ekyotuno okufuuka kisoboka kubanga n'ebini byanyima mu mulabi wali nga already akulira ezimu ku organize z'ensi yonna ng'afudde wano Museveni era yamukola ki, yamusemba. Kati n'otuno kikola ki, kisoboka, naye ekyebuuzibwa nti olwo UN egenda kubeezinira ku ntoli za Museveni
ye bweba kalengezindira kontrole za Museveni UN tulina bwe tugiraba ng'ekoze ekyamaanyi ennyo okuggyako badikiteeta mu Africa. Ekyo nakyo kiri awo kubanga entalo zibaawo, conflicts zibaawo, UN neevaayo buvi nayo netandika complaininga bucomplainings nga naye complainingako complaining. Entalo zibalukawo okuva ku sayidi zonna baba baagala. Era tulabye ebiseera ebimu nga America eyisa olugaayo mu UN. Tubirabye emirundi mingi. Kakati ekyo nakyo kiri awo nti kyandibanga akakodya akakugenda mu European Union okugenda mu UN okubeera nga alinayo abagezaako omusiigirayo okusiiga akazigo ku Uganda nti kyekireetera okuba nti nno Museveni eno kyekimulemeza mu buyinza oba kwandibadde kusalawo kulala nti waliwo amaanyi amalala gayinza okugamba nti ekimala kimala oba UN yeewe oba otundu yaaliyo eno bo nga abantu bagambye ekikola ki ekimala kimala olw'ensonga nti nga bwe nkugambye nti Obama ng'amaze tugamba nti yali amanyi nti bw'ofuuka pulezidenti wa US gwe abeera asalawo naye yagenda okukizuula nti si gwe abeera asalawo. Obama bw'afuuka pulezidenti wa US Abafirika baajaganya nnyo era twalowooza tumaze. Naye ekyewuunyisa mu 2011 si gwe mwaka bwe baalumbira Libya 2011 in fact mu kiseera ekyo 2011 ndowooza otundu naye yali yeesimba ku Museveni, yali presidential candidate wane kuba waaliyo okulonda presidential elections zaaliwo wane Uganda. Naye Obama Omufirika ate ye yaliko ne baluma ensi ya Africa kubanga bwe twogera ku Gaddafi twogera ku muntu eyali omuganzi mu Africa kuba Gaddafi yali awadde nnyo yakoze ebintu bingi nnyo mu Africa ng'agabyegabye ebintu bingi nnyo era abakulembeze b'omu Africa nga bamukola ki bamuwa respect. Era yali president of South Africa yagendayo yabuuka n'ennyonyi n'agenda n'amugaa ajja tugende nkutwale vaawo wano n'agaanirawo obugaanizi kubanga ndowooza baakiraba okumuttirawo ne bakkiriza ono agendeyo president of South Africa yagendayo amuggyeyo ye yagaanirayo era singa yavaayo osanga singa akyaliwo nga mulamu singa yavaayo salunanga kanveyo ne famire yange tugende tutwale goldi waffe n'ebirala byonna bitulinawo singa akyaliwo bo bali Libya ne bagikola ki ne bagikyankalanya nga bwe baayagala okitegeera. Naye Obama ye yaliko teweerabira. Obama yaligambye edda oba baaligambye nti pulezidenti Omufirika ate tulumba ensi ya Africa naye bo kitegeeza ebigendererwa byabwe bye babigendererwa byabwe era Libya baagikola ki baagikuba baagikyankalanya. Kakati olwo twogera ku Secretary General wa UN. Secretary wa General wa UN nti aba w'amaanyi okusinga pulezidenti wa US mu butuufu yalibadde naye ate si bwe kiri kubanga ne UN yennyini bwe tunulya bajeti yaayo US eteekamu ssente mmeka mpitirivu kiringa bw'onoobeera wano omugagga mu Uganda ng'okontrolinga katugeze oba 40% of the banking institution kiba kitegeeza nti ne central bank eba ekutya obanga gwe abafuga oba kugamba ng'okumpi okontrolinga half kitegeeza obanga gwe abakola ki gwe abafuga. Kakati bwe twogera ku bajeti yaayo okusurvivinga nga US teriiwo ekyo kiri awo kitegeeza nti president wa US aba w'amaanyi era ebiseera bingi nnyo ebya UN babisambajja ne bakola byabwe. Tulaba UN byevumirira ate US yefandinga mu ntalo ezimu. Kakati ekintu ekyo ekibeera awo katwagala okutunula okulaba kubanga waliwo enjogera egamba nti akusinga kubisa gw'okutte ng'era bw'olaba nti ffe twajaganya Obama nga afuuse pulezidenti ate bwe twalaba omu ku ba greatest leader mu Africa nga akubwa
ng'akubwa newankubadde bo abantu bagamba nti nedda yali dictator yali aluddeko nnyo yali asaana akubwe naye ate okukubwa kyali badde kigendererwa nti Libya efunemu oba kati we nti ekulaakulane egende mu maaso naye kukubwa ate Libya egwire ddala kuba kati ekiri mu Libya kumpi nti buli wamu nga bonoga nti Uganda ina districts mmeka nti ne Libya nayo yatemwatemwamu bwetu wali wafugwawo akayinja kabayeekera na wali akabinja kabayeekera kagamba yayonooneka ebyo mwena mu bimanyi yayonooneka tewaliwo kye baakola kugiyongera mu maaso okoleko kugisuula kakati kiba kitegeeza nti okujjako Gaddafi kyali kikyamu mu nkola eyo kyali kikyamu kubanga Libya yali erina ekonomi y'amaanyi terina bbanja nalimu ng'erina buli kimu kitambula naye kitegeeza nti abaagikuba baayinoona nnyonoone naye nga pulezidenti yaliko yali mufirika kakati akusinga akubisa gwokola kyo bali bantu balala otuno asobola okugenda n'afuuka Secretary General Museveni ne bamutandikira awo naye era nga bwe nkugambye nti tulabye ebintu bingi nnyo nga kirabika ba dictators bano tebatya nnyo UN tebatya bodies ezo organize za nsi yonna sisuubira nti no bazitya tebazitya kubanga ensonga ya Museveni n'otuno gwe tulowooza nti bali nabo tebaagitunuulidde kubanga baamubuuzizza ekibuuzo baamubuuzizza ku nkolagana ne Museveni ye owa opposition lwaki Museveni gwe yasembye kati bayinza obutakimubuuza nti baleete ebyaba Besigye baleete ebyabaani oba ebyabantu abalala baatulugunya abali mu makomera aba political prisoners bayinza obutabireeta bayinza obutaleeta byakutta bantu naye ekibuuzo ekyo bw'okitunuulira kiba kizingiramu ebyo byonna nti gwe ng'owa opposition kati nga atandika kweyogerako kubanga nti nze anti tukolanye ne Museveni okumala ebbanga nga tulwanyisa Amini naye just twafuna political differences wano naye ezo position eyo remains part of his discussions with Museveni and other Ugandan leaders watu beyagambye bwe yakizeemu nti position kati esigadde kubeera nga ye ne Museveni ne ba political leaders abalala bagikola ki bagidiscussingako naye before they discuss singa babadde bongerayo kubeera nga bamubuuza ebibuuzo kati nga bagezaako kubeera nti bagwenga deep baali badde bamugamba ate the will of the people kuba abantu bwe baba balonze mu kalulu omuntu gweyogere ku discussinga naye already tulabye buli any attempt has landed futile talinawo ngeri yonna gyayinza kukkiriza kuteesaamu given mutabani we byayogera ne byatweetinga n'ebirala byonna ti ekibuuzo ekyo kyabadde kiri jeno in fact singa yabadde bubeere nga yakizeemu kati singa baseka yakizeemu bubi nti kubanga babadde bamubuuza birala bwe ndowooza baleka nti bamubuuza birala ng'akugira atya kuba yali badde ayogera ku kino n'ayogera ku kiri naye kyabadde comprehensive ne otuno yakizeemu mu capacity eyo oba kitegeera nga answers nga zirimu ebintu ebirala bingi nnyo wansi kubanga gambe nti kakati eyo position esigadde eriye otuno ne ba political leaders abalala ne Museveni okubeera nga babidiscussingako okitegeera kitegeeza nti yabuuzizza ekibuuzo ekyo oba ekibuuzo ekyo kisiitinga okimubuuza kyabadde kirina amaanyi kirimu ekinyusi nga kitegeeza birala era otuno mpozi kati kyenalabye kye babadde bamugamba nti talaba nti engeri gye batabeerangawo Secretary General omukyala bukyali badde kati kyekiseera omukyala abeere nga yakulemberera UN naye n'agamba nti oba oli awo ekyo takiwakanya naye ndowooza kiba kisigalidde eri abalonda okusalawo bwatyo bwe yakizeemu ekibuuzo ekyo kakati kyendaba nti kiringa balinga abategeeza nti this time bali yagadde okulonda omukyala kati tetuli 100% nti otuno ajja kufuuka naye ate ng'okufuuka kisoboka kubanga ye ng'omufirika bamulabanga mufirika tebamulabanga munnauganda
era basobola okumukozesa kyonna kye baagala naddala nga bakisembeza kuba bagamba keep your enemy closer. Kati guno omulundi bayinza okuleeta sisuubira nti Museveni goba abantu bagamba nti Museveni yataddemu ssente bwali mukugulirira. Okay, asobola oteekamu ssente n'agulirira era kyagala ne kituukirira era kyagala ne kikola ki ne kituukirira era nga nabo bwe bakaaba ne bagamba Kyagulanyi ffe abaamuleeta ffe abaamulabanga ng'omunafu. Kituufu Kayihura bayamba Kyagulanyi ku kalulu k'ekyaddondo oba okitegeera n'abalala bangi babe boogera bituufu nga bakati nga baagala FDC bagikupe kumbe beereetera oluki olunnabe nga tebamanyi kiki baleeta nga boolaba Shekedi ow'e Congo Democratic Republic of Congo Bakagame Museveni balowooza nti katuuze Shekedi nga baggyeewo papeti waabwe oli Joseph Kabila kati nga baleta Shekedi oli ne bamubba omulala Nyandie David ne bamubba ne bayita Shekedi ne bamubbira Shekedi n'abafuukira ekizibu ate ye n'abeera nga yali patriotic nnyo okusingana ne kye baali balowoozezza. Kakati ebyo muganda wange nga bwe nkugamba nti nga bwe tutera okwogera nti struggle eriko omukono gwa Katonda ate Kyagulanyi Katonda yamuleeta mu ndeeta enzibu ennyo olw'ensonga kati kankweyo kino mu kalulu akawedde UPC yawagira Kyagulanyi. UPC yali ku ddala opposition. UPC eyo gye mulaba era akena yayimirirawo n'ayogera okitegeera. Kaakati baleeta omusajja otunu bamusika saidi y'emu ate nga omusajja oyo naye akimanyi bulungi nnyo obuzibu bwa Museveni kubagamba yakola naye kuva dda paka kutuuka bwe tuli. Otunu oyo Museveni yamukyunyaako kubanga ebiruubirirwa bye yabyagala obituukako ebyo byonna byonna Museveni n'amulemesa. Kati bw'ayitamu oyinza okwesanga nga akatwa ennyini yakeetabulidde akalimutwala kubanga awo tewabaawo kugamba nti ate namuleeta oyo ayiseemu kakati ate mujjayo tekisoboka. Kale munnange byebyo ebitonotono bye nnyinza okubeera nga nkugamba nti lyotanala lyensonga ate tulabye bangi nnyo nga baba n'essuubi mu kugezaako okubeera nga batuukiriza ebigendererwa byabwe kubanga kati Museveni yagezaako kwepositioninga mulaba n'ekyokubeera nga yakulira East African Community bagamba si ye yalina okuba owa Tanzania oba n'owa Ethiopia owa Somalia naye waliwo omulala yalina okuba naye Museveni n'ayekiikawo